Okutomera obutebe tubasaba muleme kujjayo obutebe tujja kusaba spice naye anajja abakonebugaasulayo obumenya obutebe banabulamu ayinza okwemererawo omuli mugenda kumenya obutebe mwemererawo omuli abatuuze b'e Kamwokya n'emirirwano wamu ne famire ya Asiya nti banange kitalo nnyo kitalo ddala ffenna ekikanga bwakituguddeko kubanga Asiya badde mukyala mugumu omukyala omulamu ennyo abeera omusanyufu nga teri asuubira nti Asiya ayinza okutuuka nga ye mugenzi ssaawa zino bwe twogerako naye ffenna tukimanyira ekkubo era tube bagumu Mukama Katonda ayongere okugumya maama ne famire ne muganda wa Asiya n'abadde bagala Asiya tuli bangi nnyo ddala era Asiya abadde atusanyusa naye Mukama bw'ati bwagera njagala mwenna abali wano bambi mwe bagumu ate Asiya mumusabire wamu ne maama naye mumusabire kubanga bambi mweraliikirivu kubanga Asiya abadde ndowooza ekyomukisa eri famiri ye nti wadde mumulabanga omwana buli omu gwe yandibadde oba asosola naye abantu b'e Kamwokya mumulaze omukwano naffe gwe twamumanyire okuba nti mwamwagala naffe ne mumutwagaza so omukwano gwe mbadde mulaga Asiya bambi mungulage ne famiri kubanga nti abavudde ku maaso ate erinnya Asiya ddene nnyo okkeera n'omala galyerabira kuba bingi nnyo byotunuulira ne bikujjukiza Asiya buli wootunula Asiya TikTok Asiya Facebook Asiya so kiba kizibu nnyo okuguma naye buli omu agumire ku munne so njagala nnyo maama abe mugumu ne muganda wa Asiya nze nga nze nsazeewo omusana mungi nnyo wano tufuneyo tent ngenda kuba nfuna tent nga 2 at least tufena tubeere omwo ngenda funayo n'obutebe obulala n'amazzi tutandikire okwo ate era nyongera buli asobodde kyonna kyasobodde ku lwa Asiya tube nga Asiya bambi tumuwerekera mu bitiibwa byagwana kuba bangi mwenna abafunidde views abafunidde likes abakoledde ssente so yenna kyasobodde nyawo kwebaza SB4 kuba ssaawa 11 ez'okumakya we nategeredde nti Asiya afudde nga nva eruka yeeyo era otulo twambuze nazeemu okwebaka ssaawa wange mu kitundu kuba nabadde sobola kikkiriza nti butuufu Asiya atuvudde ku maaso kuba badde mukyala mugumu nnyo era twagenza otegeera nti Asiya mulwadde naku ndowooza nti nnyo ate ne tufuna ekikangabwa kino so mwenna tube bagumu kubali ekkubo naye njagala okwongera okubajjukiza nti bannange buli omu arespectinge munne Asiya mumulaba abadde ng'ekyokusekererwa emabegakaawo naye kyakoledde famire ye agibbuludde era temusosola abantu balinga Asiya mu bitundu gye muwangaalira kuba tomanyi omuntu kyayinza kubeera enkya so okubeera nga ye mukisa gw'ekyalo osanga sandize wano ne ku lwa Asiya ndi wano abasinga temundabangako ne mufunye omukisa lwa Asiya so bambi abaana abali eyo yonna abalinga Asiya temubaboola temubasosola nabo mubatwalinga abantu kubanga tumanya mwana kyayinza kuvaamu oba kufuuka mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama abagumye Asiya tumuwerekere bulungi tukuume obuntu bulamu buli omu awe munne ekitiibwa mwebale nnyo mwebalire ddala tenti zigenda kuba zijja mu ddakiika ntono nnyo tube bagumiikiriza n'amazzi n'obutebe obulala ndi ne sisita wa Asiya tugenda kuba tukikwasaganya mwebale nnyo yawaali era twetaaga okumubeerera mu mbeera yonna
tewali yandiyagadde kuziika mwana we. Twandisuubidde nti abaana ffe twandiziise bakadde baffe, naye okiba nti mukadde waffe kimutuuseeko bwe kiti, tuyimirire naye tumugumye tumubeeremu mpaka oba oli awo. Si kyangu kya kumuva ku bwongo era si kyangu kya kumuva ku mutima okuba nti aziise n'omu ku bawala be, ate nga yabadde omumuli, yabadde omu ku bantu ab'amaanyi mu famire, era nga y'omu ku babadde bayimirizaawo famire eyo tumulaba. So mu mbeera eyo tubasaba mukakkane. Asiya wange aliwa mama amuzikekodda mama amuzikekodda omwana wange. Twongera okwaniriza mwenna abasobodde okutuuka. Mwebale kwagala muganda waffe, mwebale kwagala mukwano gwaffe. Mama wa Asiya yo gwe mulabye gwe baleese ayambadde gomesi ya black, tubasaba mubeeremu mpolampola. Twongera okwaniriza abakungu mwenna abayimirirawo n'abantu ba bulijjo. Twongera okwaniriza sipiika w'enakawa Lumbe naye atuuse, sebo bale kujja. Tusaba mukuuma embeera nga nzikake. Tugenda kufunayo tenti ssaawa yonna, tenti nga bbiri n'amazzi ag'okunywa. Buli muntu ali wano agenda kuba wano ng'oludde ng'olyedde. Kino kigenda kulaga amaanyi Asiya g'abadde nago. Era nawe weebuulirire nti mutwe n'abanga nze gwe bagaaniriza wansi awo, n'aba n'abantu bano abazze nga Asiya wazze baleese. Abasinga mwena mubadde mutunira Asiya ng'omuntu wa bulijjo, naye ono tabadde wa bulijjo, abadde muntu wa kitiibwa nnyo, era mugenda kwongera okulaba ab'ebitiibwa mu ggwanga lino Uganda n'ensi ezitulinaanye n'emitala w'amayanja nga beekulungulula beeyiwa kasaawe kano bwe tugenda okubeera nga tukungubagira muganda waffe. Mukkirize mu ddakiika emu oba bbiri nga tuuseeko sipiika w'enakawa ayogere ebigambo 2-3 y'omu ku bakwano ba Asiya babaddewo, babadde ab'amaanyi wano era nga y'omu ku banyoloddwa. Nze sijja kulimba, mulabidde ebbanga ddene eka mukya wano, ate omuntu oba nga wasoma n'ekyagulana kuba naffe tukulidde mukamukya nga nze ambasada wa Fabese nate towulira ambasada bakiikirira geto zonna, abadde kazanyirizi ate ng'asesa abantu, naye nga womanyi abantu abalungi bwe batyo kyongola singa abantu bali tebamwagala, singa ffena tetuli wano naye tumwagadde, abantu bamwagadde, buli omu owulira buli omu akaabira mukyala. Ate kuba yasomako ne pulezidenti waffe era tulina kumwagala, ate abadde munakyukakyuka ng'agamba kimu ayagala Kyagulanyi. Olwo omuntu oba nga pulezidenti we ye Kyagulanyi. Tufiiriddwa si kalulu kokka, tufiiriddwa obululu kuba abantu badde bamwagala, nga omanyi abantu bayinza okyusa abadde agamba pulezidenti we ye Kyagulanyi, kati abadde muntu ategeera olaba tusaaliddwa. Moye Mabinyo amanya piano music era ffena tuli wano ku lwakyali waffe Asiya mwana. Nsanyusa nnyo kuba Asiya namulabako long time aweka mokya nga atunda amenvu, yali atunda amenvu era ayitawo ne tumubuuza oli mu kirasi kigwe bebi, ng'agamba ali mu P3. Yasomako ne pulezidenti waffe era kituufu nga ambasada wagambye yasoma ne pulezidenti. Komedi we, kontenti we, byabadde akola abadde asanyusa, nkitegeera nga n'obadde olina stress n'ogenda ku TikTok n'omulaba nga stress eggwawo.
abadde tanaba kunkolerayo challenge yonna naye tubadde tugenda kukola amawulire ne gajja yamani kubeera mbadde munoonyakawo naye nabuuzaakawo bakyali bange naye nga mbadde simanyi nti alina mu ddwaliro nti mulwadde okay